bassebo ne bannyabo bakirimbye basuze nti abalungi tebaliiwo bagenze n'abaami. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala, nange kankanire ng'akagobera mbuga nti tekalya omwana w'omwami. Neme kusaagira mu bigambo ng'ekimwa ky'omugole ekijjira mu ssirye ne kimalawo omuwumbo. Mwebale okunkonera ebigenge bikonera ngalo, ne mumpa omutawo okukka mu kattiro okwekeserera ku nnakazzi kubanga emberenge terindangako ye bakampologge. Nange kandabiko okwesuumuusa ng'omumpi akkirira emasiira, nandi kiŋŋende nga njegayegana ng'omuliwo omukyala atebatteba ekiyambamizi n'omufundiiro. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, ntuuse n'akanyomero kaffe ka Ssekabuliza mwe bambuuliza ekibuuzo ku nsonga y'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono, nange ne nsobola okukyaŋŋanga nga nkiddamu. Ono agamba nze Kizito Joramu, nsinzira Zigoti Busujju. Mukulu Kanoonya Juma, nsaba ombuulire enkuba ekubira abayizi ku ttale eweebwa linnya ki? Njagala ombuulire enkuba ekubira abayizi ku ttale eweebwa linnya ki? Abayizi bambi bafunanga nnyo obuzibu nga bagenza okuyigga, enkuba n'ebakubira ku ttale. Enkuba eyo bagiyita enjogamuyiggo. Enjogamuyiggo y'enkuba eyakubiranga abayizi ku ttale. Obadde weetaaga kumanya linnya lyayo. Weewa.